bamada nyingiddewo nga bulijjo tusala omugambo tugwata tugutokomoke bannange anti olwaleero tulinawo Davido waffe ate munnange yakubye ekivulu ne kibooga munnange nno nga Davido ayingiddewo mu ggwanga nga buli muyimbi ayayanafuna kafaananyi n'omukulu ono munnange mu bano nno mwe mwabadde Pallaso waffe Mayanja family omwana Pallaso eggulo nga apostinga kafaananyi ng'ayine Davido abaana ba social media banyivu nnyo bagambye naye Pallaso toswala mwana gwe toswala mukulu we yakafa instead of okungubagiramu ne family egoze mu kupostinga Davido kwegamba olinga celebrating anti muganda we yali naafa gwe postinge Davido. Pallaso yabagambye temunkomberako binnyo bamaada temunkomberako binnyo nze ne Davido tuvudde wala temumanyi gye tuvudde kuva mu 19 nga nze ndi ne Davido nga Davido tali wange so sagala mwefuule nnyo mu family yange mugimanyi nnyo tokyali ku Pallaso nga ne grenade bamubuukira ne grenade amugamba grenade bannange nawe wafunye akafaananyi k'omukulu grenade n'abagamba nze n'omukulu twavadda nga tuli ba mikwano ate n'ekirala wano mu Uganda yonna nze zekka Davido gwa followinga ku Instagram nze nzekka Davido godfather wange Davido parent wange mu music Davido inspired me to love music katagala mutokomoke mugambo nga mugamba munesibye ku mukulu mwala ne ku stage mwala bayampita ne tuyimba fenna ne bamugamba ng'abantu bakugobayo ku stage ne bagamba temwala bafada nga bagamba muleke support your own if you should not support your own who will you support ne bagamba mu supporting nze grenade wa mu official banange nga grenade ne nabyogedde afesanya bagamba yes nze mu Nigeria bamanyi wa Davido sikonkona nyingira straight still in the Mayanja family banange nga zino zetubadde nazo zi Daniella series Daniella emabega kawo abadde nga atuwaayo kaposti kamukamu nga atugamba she was being violated mistreated kati eggulo her friend yapostinze n'atutegeeza nti bannange Daniella is not in control of her social media handles n'atugamba nti handles ze bazihackinga era omuntu abadde atuwa Daniella series yatugambye mbu mulogo bannange tayagaliza Kamiri tayagaliza Mayanja family era n'asaba bannayuganda Daniella series bwe muddamu ziraba temuzitwala ng'ekikulu because the accounts were hacked.